navudde dda nga mwagala ne bwempejja bwejja bwenti njagala mulabe wegayiridde munnoonyeze nyoke nnyimbe nga nnina essanyu zaawo okuggumiza ekyoto kyabwe mulimu ne bannayuganda abatandise okuwangula emidaali mu misinde n'ebikonde bino n'ebirala mu Bukedde Olwokuna agula 10 zokka. Bukedde by'otalina kusubwa ebiragiro ku baboodabooda bitandise okuluma bwe bagobeddwa ku nguudo nnya mu Kampala weekwate Bukedde Olwokuna. Okumanya enguudo zino mulimu omubaayi abadde yeefuula alonda scrap mu maka g'abantu gwe bakutte n'emmundu mu kisawo. Omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE ategekeddwa abasomesa abakugu okumuteekateeka okukola obulungi ebigezo by'akamalirizo. Tukugattiddeko ne ansa z'ebyafuluma ku maanyi. Atula ku Bukedde TV1 nkwaniriza omulundi omulala mwebale tuwagira bambi emyaka gyonna gye tubaddewo mwe abatufudde abakabi nabo ate mwebale akensuso kuwagira programu Ekyenkya Monday up to Friday saa 12 paka saa 4 tubeera n'ebinyuma ebisesa amawulire agafeeyo kati saa eno nyingiddewo n'akanyomero kaffe akakyenkya ne Celeb nze Musa Semwanga naye olunaku olwaleero lwanjawulo lwakuyiga ate lwakukwata mpola omukulu gwendi naye wano mu katebe nange kennyini simumanyi ebintu bya terakaya bino byenzungazunga naye amunsuddeko nangamba oyo omumanyi ayina erinnya ezzibu ye Deplock Ssegawa. Deplock kitegeeza erinnya eryo lyantumibwa taata wange nga banzadde. Waliwo looya Kabaka Muteesa azaala Kabaka Mutebi bamuwaŋŋangusaako ndowooza kuba 1954 mu Bungereza naye looya eyamuwolereza okukomawo yali ayitibwa Deplock Hancock. Kati taata naga bwalizaala omwana omulenzi alimutuuma erinnya eryo olwa looya eyawolereza kabaka we. Kati nze bwanzaala mu 1958 nantuma erinnya lya Deplock. Esenza toli wa bulijjo. N'olwekyo era ne Queen bwe yankyazaako Ebungereza Queen Elizabeth ne yafa olwamweyanjulira nti nze Deplock nagamba Deplock alinako alimumanyi linnya liggumuvu nnyo simawo Abaganda bange bokusala amalodi balisobola olwa nange linnemye nedda terina mutawaana Deplock. Abantu bakumanyi nnyo olwakayimba kali Sooka Omunoonye watudde tukaliriddeko emmere mwebale kukalirako mmere ate era mwebale okawagira kawezezza nno kati emyaka 42 naluyiya 1982 1982 naluyiza Masaka ekyalo baba kiyita Lwannume nali mu lusuku nga nina omwami eyampagira kwegamba by'okuyimba okunteekamu ku kasente kati nali ngenza okumukyalira ekako mwami Lugobe mukama amuwumuze mirembe n'aŋŋamba nti onsanze ngenda mu lusuku kutema matooke so nanteeka mu benzi tuuto tuli mu lusuku kati tuyimiridde mu lusuku avuddeyo agenze eri gye batemera amatooke ate nze ndi musajja yakulira mu Kampala kati olusuku bwe zawera essaawa nga 12 ne ntandika okutya ne ŋŋamba muli mu mutima nti kansooke munoonye bwe kyajja mu mwongo nti kansooke munoonye ne nva mu benzi ngenda okwenda nga ntandika okuyimba Sooka Omunoonye watudde Sooka Omunoonye ndi muntu wa music ntambula n'akapapula n'akakalaamu ne music mumanyi nempandika solfa notations soso mimilaso mimimi dodofami nenkatereka okoma we Kampala nga ngamba bannange nga ntandika ku lugaziya nga nduteekako ebitundu history y'okuba nti lugenda kukwanjula eyo yo ate nja kugikubulya bw'onombuuza ate kyembadde nzirakaawo nti owulira otya buli wogenda kulwanjula ng'oluyimba lwo luvuga kinsanyusa nnyo ekyo kyatandika mu 1989 oluyimba olwo twalukubanga nga tulukuba bulijjo Sooka Omunoonye Sooka Omunoonye era nga abantu balunyumirwa nnyo naye ne wabeerawo omu ku bayimbi bange she's an architecture Maria Nakyagaba na abeerawo mu Ndeebe eruddawo n'agamba nti naye Uncle Deplock lwaki Sooka Omunoonye tetumuyimbira wano omukyala waaviirayo okunoonya omwami
amangu ago ne ndaba it struck my mind ne ngamba oh it's a good idea immediately omukyala abaafuluma ne tutandika Sooka Omunoonye bannange abantu batandika okutubuukinganga ku mbaga nga bakayana n'okukaayana ne basanga olunaku ne balukyusa ne bajja nga badduukize lwa mukaaga oli najja nga baalutwala embaga n'agiteeka ku lwokutaano oluyimba olwo kati oluvannyuma ne tukireeta neki ne bakiteekako ne kukwanjulanga mu kifo ky'okusenga wanoonyeza ne kitandika ng'anoonya omwami naguno gwaka kyakakolebwa emyaka kati okuva 89 sijja emyaka nga giijo olina kubeera musajja mugagga ebyo byonna ssebo bitegeeza ssente omukolo ssente singa ensi eno yali ekitegeera nga copyright law etegeerekeka naye bikyali awo si bitegeera nnyo naye nga munjogere nyangu tofunye mu luyimba lwo ndufunyemu kubanga emikwano bwe bugagga ndufunyemu mikwano mingi nnyo oluntambuza amawanga mangi nnyo mawanga kiga wali ogenzeeko n'ogamba nti luno oluyimba okay tuikola nnyimba nnyingi bwe tuba tugenze mu festival tugenzeko ebungereza netukolayo festival emirundi ena nakola mu Green Belt Festival nenkola mu Eurocross Festival then ne Ongdomana 2000 mu Stockholm Sweden nagendako South Africa ne France ekyo gyomina emyaka egy'ekyenda ne 2000 nga yakatandika nebungereza nembeera ddala emyaka 18 naye kakati ndi wano sajja ono wakabi tuddeyo ku studios wowuliriza oluyimba luno terukaddiwa woba luzanyo oyinza olowooza lwaleero studios ennaku zino n'ezammwe ezedda kyanjawulo kyekiriwo teriyo nti zaffe zadda omuntu atula mu studio ng'akola ekintu ng'akyegendereza kyekifuula oluyimba okubeera nti lulwawo n'amakulu g'oluyimba ennaku zino mbadde nzijukira omu ku bagenzi abayimbedde ennyo music Jim Reeves yafa 31st July 1964 gy'emyaka 6 kumpi naye buli lwoteekako oluyimba lwa Jim Reeves owulira nga lulina quality ennungi. Across the bridge there's no more pain. Enzanyo tosuwa ebikwata ku muzannyi Rasmus Hojland maanyi gwe yayingizaawo okuggumiza ekyoto kyabwe mulimu ne bannayuganda abatandise okuwangula emidaali mu misinde n'ebikonde bino n'ebira mu Bukedde asaayo omwoyo nga bali mu studio naffe studio okay Sooka Omunoonye ye mukoledde mu studio nyingi nasooka kumukolera Nairobi mu 1987 ne muddamu e London mu Nice Recording Studio mu 1991 ne muddamu e Stockholm Sweden mu 1997 kati ono ali recent gwe nakaddamu namuddamu era mu studio e London mu 2007 so nzize nduddamu emirundi mingi tudeera ku kya studio tetwaliwo ebiseera ebyo mwatandikira studio kyezaali ezakabi ebiseera ebyo walingawo studio Mwami Matovu yabeeranga ne studio eyiye ne Jimmy Katumba yalinayo ku studio ku Ebony Village ekibuye naye nga nze nalina nange studio ku Embassy House awali Minister of Education nabeerawo ne studio for 15 years kumala emyaka 15 era singa oba ojjukira omanyi bakadongo kamu kantandikire kwaliwo ennyo walukaga kozi meya w'Ekyengera oyo omuzungu akiyita cutting the tooth okutandikira ddala yakolera mu studio yange ngoba asoma kitovu nzikya yajjana mu mpale ennyimpi nga sinza kujukira mwaka naye mu 1990s mwami walukaga oyo najja mu studio yange naga mwana ono avudde kitovu tumwanguyeko okumurecordinga ddeyo I think he could remember that history. bwefudisemu mpisa mukidongo n'omukama nsaba nnyambeko abantu teremu obukkakkamu obuwuliriza nsomesi bwe mba nvumye nsaba nsanyiwe waliwo embutunga egwana w'embuya Sebatta muganda wange Sebatta ennyimba abagenda bandikomyewo
nva ku musawo zonna zaalinga mu studio yange eyo. Kwaya z'abayimbi bangi, Golden Gate, za church choirs nyingi nnyo zonna zaalikodingira mu studio yange eyo. Basudde mukyala Mugerwa ez'abasudde zonna ezo. Basi Dunia nduzikolo recordinga ndina Bungereza 1990 kubanga bankubira esimu nti basudde ayimbye oluyimba luyitibwa Basi Dunia naye lulungi nnyo. You know, Paulo Kafero, Walumbe Zaya, in fact Walumbe Zaya version gye mulina ndala waliwo yasooka kulukolera keera mu studio yange ne wayitawo emyaka obanga esatu nga tewali alufuddeko nnyo. Then ate Katonda n'ayamba ne batandika okulwagala. Walumbe Zaya nalwo lwakolebwako mu studio yange. Paulo Kafero, Matia Luyima, abayimbi bangi nnyo. Waliwo ne Desiderio yakubanga ngoma nganda. Bantu bangi ne Sebadduka Dani Mugula omukazi second hand zenzijukirako awo bangi. Naye weetaaga kuwa mudaali kololo era ndagufuna. Mwakakyo Medal holder President yampa omudaali mu 2017. Ya ngulina. Yes. Teyakola webale nawe okukinjagaliza kuva ebintu byoyogedde n'abantu boolabye byogedde mangu tuba tusaana ne tunyumya omuganda kyayita okuganiira wapo gwa muntu w'abantu ne tutulako ne kukakeeka ne tunyumiza ddala. Kati owulira otya nti omanye essaawa zino abayimbi abo boyogeddeko abamu bambi Katonda abageredde si bulungi, abamu baavaawo, abalala weebali naye ate sente zibasumbuwa, music wabwe tebafunyemukko ka sente. Sente kituufu zitusumbuwa kubanga we twakolera music nga tagira naye Katonda bawangazizaako okutuuka kati we muli mujja kutukola ki mujja ku music waali gwe tukyayeeya naye nga music akyuseemu nti kati bannayuganda batandise okwapreciatinga okukkiriziganya mu music waabwe. Abamu kufa ekintu ekyo twakitandika dda. Nze nga Deplock Ssegawa ne group yange tetwayimbako ku luyimba Lukope. Era abantu batugambanga nti Mukope eyo kumukubire ku lw'ekikongo ne tugamba no tulina okulaakulanya music wa Uganda ne tuyimba zaffe sokka ne ba pioneers ne tukisookamu okutuusa ab'omulembe guno lwe bakoze eki lwe bagenzeeko. Naye mpozi kyenyiza okuwaamu ku mulembe guno nti okuyimba tekugradingibwa nti oba music mukadde oba music mupya. Music aba music kasita abanga mulungi kubanga abantu bagenda bagamba nti oyo music mukadde nembaga nti Amazing Grace lwe muyimba mu chachi lwa mwaka ki lwa mu 1600 owulidde naye mukyaluyimba kitegeeza nti ekintu bwe kiba kirina amakulu. Kati Sooka Omunoonye mumuyimba mumuteekako wa 1982 okitegeera lulina amakulu lulina kyerugamba ate lwa recordingibwa bulungi kwega buli muntu afubenga nnyo okuba nti wakola mu studio tabeera yekka. Bwe mba ngamba okuwa amagezi bwe babeera noono gwe bayita programmer gwe muyita producer linnya Jamu abeera programmer. Producer asobola n'okuba nga talina kivuga kyakuba n'ayimirirawo obuyimirizi nga muli mu studio naga kino wandikitaddewo ekyo kino kiwuliddewo ekyo oye producer. Oyinza okubeera nga programming nga ate era oli producer naye abasinga bwe mbalaba ba programmers. Kati bw'obeera nabo bokka mu studio ng'ate wabaddewo artist afulumye mu same studio kiri likely ati alina engeri gy'agendamu oba twakiyitanga osmosis, alina engeri gy'atambulamu n'ayingira mu kintu ky'obadde okola ne ky'obadde oliko. So mpa amagezi abayimbi abavubuka abato abatandise nti beeyambise nnyo talenti ez'enjawulo. Bwe mubeera mu studio beera n'abantu nga 3-4 akuyamba mu by'ebigambo, that is lyrics, ebigambo byatulwa bitya kubanga ndaba ebigambo binnyo mpulira ebitajja ku mmere misana. Mubisanyukira kati nga muli mu myaka 2 naye bwe muli wezaana ng'ogalamidde ku kitanda ky'otunula ku siiringi ne baluteekako ku radio wali n'oluwulira oligamba nze nayimba ekyo ate no bw'oliweza ku 5 n'abazzukulu nga weebali ng'agamba nti maama bw'otyo bwe wayambalanga taata bino bye bigambo bye wayogeranga kubanga bw'obimugaana ate ng'akugamba nti ngaggo bye wakola ki bye wayimbanga. So osobola okusanyusa abantu nga toyogedde ebigambo. Yes, osobola okusanyusa abantu nga tonywedde ebigambo bintu ebyo era tukyakikola. Abamu kyekitutuusiza ne ku myaka gino nga tukyatuula ku mmeeza high tables. Nagambye akalero kakwata mpola kakuyiga mu mbeera y'emu obadde mu mirembe egiwerako ngamba gavumenti seziwererako ddala. Gavumenti wawola abantu weyandiyambyewo bannakitone gavumenti eriko
ko bannakitone kyolina omanya balina impact eri ekonomi y'eggwanga naye gwe olaba gavumenti yandibakwatiddeko wa okusooka byonna ndowooza okusooka okutereeza copyright law kwegamba nga buli muyimbi kyayiiya akifunamu n'omuyimbi yennyini ajja concentratinga n'akola ekintu ekirungi n'abantu okutandika okubayigiriza ne companies eziteeka ssente mu kuyimba bwe ziwulira ekintu nga si kirungi oba nga kikyamuukiriza bukyamuukiriza nga tekizimba babeere nga tebakiteekamu nnyo buwagizi omuyimbi oba omunnakitone yenna afeeyo okukola ekiki ekirungi naye okugamba nti batukolera studio ne bwe banaakola studios ne mumala okurekodinga ng'abantu tebalina purchasing power kinaaba kirina kyekiyambye yes naye so bwe bakola bwe basitula omutindo nti kampani eteeka essente mu muyimbi ebeereko level gyemanya nti oyo atuuse okuteekamu ssente n'abantu ne bajja ne bakola ki ne balaba nga setting nnungi era nga n'abayimbi babafaayo nnyo okukola practice naye okugamba nti kubanga ali popular tuteekewo obuteesi emizindaalo omuyimbi ayimbe nga tewaliwo akuba bidongo kimalamu abantu amaanyi abakola ekintu ekirungi tetugenda kusukkakaawo naye nga mwami Deplock neyanziza nnyo ekisookera ddala mukisa gw'amaanyi nnyo okuba nti ntudde naawe wano nzaani ssebo era neyanziza neyazeega egyo nawe bale nnyo bannayuganda beebale kwagala ggwanga lyabwe banga era okwagala eggwanga lyabwe ddungi nnyo era buli kimu tukirina wano ntambuddeko nnyo naye nga wano buli kimu tukirina singa twagalana ne twagalizaganya kuba oluganda nkoseza lunene nnyo twagalana ate ne twagalizaganya kale bwe bumu obubaka era amadiini ag'enjawulo ge tusoma be batutuusaako kale musibe bulungi amweraba toyanza nnyo tweyanzege ndowooza mwewuliddeko nnyo diplomat erinnya liri so unique ate g'omuwadde na diplomat byebimu era omuwadde diplomat cause is a diplomat abadde nga ambassador w'eggwanga tokoze ensobi is a diplomat yoyo aba representinga n'abakubira pya twabulidde nakyaga mwagala eggwanga lyamu is a diplomat Deplock Ssegawa musajja oyo oh my god nzagambye na 42 genda nakuba 45 mu entertainment takaddiwa tetubadde wano nga twogera abeera ku national theatre awo okukolera ku mawuku b'ebungereza neewalala neyeeberera awo n'akola ebintu bye ne Dr. Patrick Mangenyi balamusizza nnyo abatusomesa ku MDD Makerere University Department oyo omusajja yangamba genda mu mawulire tosoma katembo oli muddira kale sego yatusiibula abantu zigadde nze nakalema shaddiya naye nga enkya tobeera bekereva gye n'olwaliro waliyo Evelyn bagita Tukuleetedde TV